Mukama yeebazibwe. Olwali tugenda kuba tutunuulira ebirooto ebyokusamba omupiira. Ebirooto ebyokusamba omupiira, bangi baloota nnyo ekirooto kino ekyokusamba omupiira. Kirina amakulu amakusike, kirina amakulu ag'engeri ez'enjawulo nga tugenda okuba nga tukiraba olunaku olwaleero. Okugeza oloota nga oli mu kuba nga oteeba ggoolo, ng'olina ettiimu y'omuteeba ggoolo muwangula, oloota nga olaba temuwangula, oloota nga olaba oli golokipa emipiira ogikwata, oluzingidde amaanyi mu kisaawe, obadde osamba amaanyi ne gakuggwaamu, obadde nga gwe kooki oba gwe bakookinga, ttiimu ebadde ennafu, bakugobye mu kisaawe, bakuganye okusamba omupiira, leefali asaliriza, bakukuba ndobo, olota ozannya n'abafu, abantu batategereka mu kirooto. So mu buli ngeri yonna gy'oba olootamu ekirooto kino eky'omupiira, tugenda kuba tukitunuulira olunaku olwaleero. Kirimu amakulu mangi nnyo, Mukama akikozesa nnyo okubaako by'atulabula oba okuba nga atulaga bwe tuyimiridde mu nsi ey'omwoyo, nabwe ekito kitugwanidde okuba nga tukitegeera. Abatamanyi ndi Mapita Brother Steven, ngeno bagiyita Chosen Generation. Kweno channel tuba nga tunnyonnyola ku birooto eby'enjawulo n'ebintu ebirala ebituyamba ng'abaana ba Katonda. Nawo nga sinaba babulya amakulu ga kirooto kino, kasooke mbasomere ekyawandiikibwa kimu kiri mu kitabo ky'Abakolisi ekisooka essula 9 olunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Bayibuli egambye, temumanyi nga abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu. Mudduke nga bwe mutyo mulyoke muweebwe. Olwa 25. Era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eyonooneka naye ffe etayonooneka. Engule eryonooneka naye ffe etayonooneka. Kitegeeza nti waliwo engule gye tuli mu kukolerera. Bw'oba nga otunuulidde ekyawandiikibwa kino, kyawandiikibwa nga ebiro ebyo tewaliwo kapiira, ebiro ebyo waliwo bakandowooza za misinde okusinziira ku kyawandiikibwa kino. Ze competition ezaaliwo zaalinga entertaining abantu ne bawangula engule. Mu biro bino byaffe bye tulimu, ndowooza games ezisinga okuba nga ziwakingibwa bwe mupiira, abantu ze basinga okufokasingako ennyo. Olaba abantu bawagira ttiimu ez'Ebulaaya nosanga ng'alinga alireetinga n'omusambi n'agula jjaze n'agyambala, n'awulira bulungi nga ttiimu ye yagobye, wadde nga ttiimu eri Bungereza yali Uganda, ekirimuwuliza bulungi. So ekirooto kino eky'omupiira kirina amakulu mangi. Bayibuli etugambye nti nno tetumanyi nti nga abadduka mu kuwakana baddukanira ddala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti wano mu kirooto kino eky'omupiira waliwo omulimu ogukolebwa, baddukanira ddala naye aweebwako empeera abeera omu. Kitegeeza nti wabeerawo competition. Wabeerawo ki? Competition. So now ekirooto kino kitegeeza ki? Mu kirooto kino eky'omupiira bw'oba ng'owangula kiyinza okurepresentinga essanyu, ttiimu ewangudde ebeera n'essanyu. Kiyinza okurepresentinga amaanyi, ttiimu ewangudde ebeera y'amaanyi. Ekitiibwa, ttiimu eweebwa ekitiibwa ewangudde eweebwa ekitiibwa. Okuwangula entalo ez'omwoyo, kubanga ttiimu ewangudde ebeera mpanguzi, kiyinza okurepresentinga ekitiibwa kya Katonda. Okwambala engule, Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bw'oba nga muluzinga games, nga mbadde muluzinga, kiyinza okurepresentinga byonna bye njogeddeko awo, but the opposite. Kiyinza okuleeta ennaku, kifo ky'essanyu. Stress kyeki mu Luganda? Okunyoomebwa, kubanga ttiimu ewanguddwa banyoomebwa, babayimbira n'obuyimba obubanyooma. Okuluzinga entalo ez'omwoyo, okubanga mukwano gwange engule zammwe oba engule yo ekola ki? Ekugibwako n'okuluzinga amaanyi, kubanga ttiimu ewangula, so le ttiimu eluzinga eva ebeera ye ttiimu ennafu. So bino birina okuba nga otunuulira mu kirooto kino eky'omupiira. Ekisookedde osooka oloota ng'olaba muli mu kusamba omupiira, nawo olina okubeera so observant mu kirooto ekyo n'olaba mwadde musamba nga ttiimu yo yabadde ttiimu ki? Wabadde osamba n'abaani?
bw'obanga obadde osamba n'abantu b'okola nabo ku mulimu, obubaka buyinza okuba nga bwogera ku ekyo, bwogera ku mirimu gyo. Oluusi oli mukyala akola mu katale naye nga waliwo osamba n'abakola mu katale ng'owangula, olina okutegeera nti Mukama Katonda bayogera ku mirimu gyo. So kisinzira exactly ttiimu ki gy'obadde osamba nayo omupiira. Bw'obanga wabadde ng'owangula, manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti owangula abantu abo, kubanga olina okutegeera nti guno muzanyo, this is a competition. Waliwo okuwakana, waliwo kye bawakanira. Ekirooto eky'omupiira wabeerawo kye bakola kye bawakanira. Asinga okuteeba goolo yabeera omuwanguzi. So bw'olota osamba omupiira n'abantu and you're competing nga owangula, manya Mukama Katonda bakuwa obuwanguzi mu eri eyo. Oluusi osobola okulota ng'olaba osamba omupiira naye nga ttiimu gy'olina like nnafu. Oli ku ttiimu naye ng'olaba ttiimu nnafu, oluusi nga gwaliko ow'amaanyi naye ng'olaba abasigadde bonna banafu, tebakola kye balina kukola okubanga muwangula, naye nga gulaba ofuba nnyo mu kisaawe naye nga balala tebalina kye bakola kulaba nga muwangula. Kama bakulaga nti no you have work people around you. Bwebanga buweereza olota ng'olaba banafu naye nga gwe w'amaanyi, so oba olina okutegeera nti oba olina okuba nga weegayira kula abantu abo bakolamu omulimu okulaba nga nabo bafuuka b'amaanyi. Ababa nga abantu bansi nga butuufu olaba it's a wrong association. Mukama Katonda bakulaga nti abantu bakunafuya mu nsi ey'omwoyo, you don't need to hang up with them. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bulota nga bakuwadde penalty, kati mumanyi nti mu mupiira wabeerawo bakuwa penalty. Kati ekituuse ku penalty eyo ge gabeera amakulu g'ekirooto mukwano gwange. Penalty gubeera mukisa gw'amaanyi nnyo. Ttiimu era okufuna penalty abantu basanyuka, kubanga bakimanyi nti ke bafunye ku penalty at least bagenda kulaba ku goolo, kubanga penalty kye kintu ekyangu omuntu okufunamu goolo okusinga okuginoonya mu kisaawe. Kubanga oba olina omukisa gumu kutwala shot emu ofune goolo. Osobodde okuteeba penalty eyo, Mukama Katonda bakulaga nti no you're going to win. Waliwo omukisa ogw'amaanyi ogujja mu bulamu, you're going to win. If you don't, penalty yo ne bagikwata, Mukama Katonda bakulaga nti no a spirit of hindrance egenda kubanga ehindaringa opportunity ey'amaanyi eri mu bulamu bwo. Ogikubye ebbali, you miss the penalty, you're going to miss an opportunity still the same. Waliwo omukisa ogenda okubanga okuyitako, probably eyinza obutabeera hindrance ng'okubye ebbali, naye kiyinza okubanga obanga togulabye, oyinza okuba ng'ohandolize bubi. So sobola okubeera ebintu eby'enjawulo. So olina okubeera omuntu omwegendereza ennyo n'otegeera ekyoto kino nga bwe kiba kitambudde. So bwe ngamba nti no omisiza omukisa, sometimes kale Mukama asobola okuleeta omukisa mu bulamu bwo, naye oba oli n'ogudespaisinga ne gukuyitako. Tugambe n'ogunyooma. Mukama nakuleeta omukisa n'ogunyooma, oba omusajja n'omunyooma n'oluzinga season yo, oba enjogerayo n'ekujjamu ng'oli muntu amala gayogera. Mukama aleese divine help mu bulamu bwo, oli muntu amala gayogera ebigambo kyeka si ono oba kyeka ono sindi muntu gwena okudiringa naye mu nsonga eno, naye oli muntu ali genuine naye ng'ekizibu mu mwago. Osobola otangula oli mu kwakinga omupiira, oli mu kulaba omupiira, otudde olaba akapiira. Naw ebyoto bino byenjogerako abamu lota ebirooto nga byandowooza, kituufu ng'oli muwagizi wa mupiira nnyo, nga n'ebirooto byolota bya mupiira. Kati gwe osobola nga olota byandowoozayo, ne walaba abantu nga n'akapiira mu butuufu takasambangako, naye mu butuufu agenda olota mu kisaawe ng'asamba omupiira. Abamanyi ge batasobola kusamba. Waliwo sisita wange atera okulota wano ekyoto, sitange mmooya atera okulota ekyoto ng'asamba omupiira, asala abantu abasala okufa obufi ng'ateeba amagoolo, naye akapiira takamanyi. Naye bw'otyo oba oyinza okuba nga bw'oli. So bw'obadde oteeba amagoolo, oba ogenda kubanga otuuka ku buwanguzi, oba ogenda kwambala engule enasoose okwogerako wammanga, ogenda kulaba essanyu. Mbadde njogera ku muntu abadde awakinga omupiira, ttiimu yo bw'ebanga ewangula, manya mukwano gwange Mukama bakulaga nti obuwanguzi buli ku sayidi yo. Ttiimu gy'owakira nga yewangula, obuwanguzi buba buli kuki? Ku sayidi yo. Naye bw'obanga ttiimu gy'oliko mukwano gwange eruuzinga, manya mukwano gwange obanga oli muweereza, Mukama ayinza okuba nga ayogera ku baweereza b'oli nabo nti you are losing. Nabagambye nti ebirooto bino eby'omupiira bitambulirako nnyo spiritual battles, ntale ez'omwoyo. Olaba ttiimu ye ekola ki? Eruuzinga. Mukama yeebazibwe. Bwebanga ttiimu ya mupiira nga ya mirimu gy'okolera, ng'ekyataki ku mirimu gy'okolera, bantu b'okola nabo ku mulimu, manya nti mukwano gwange you're going to be losing financially.
financially, sometimes oba olina okuddamu n'otunula n'olaba exactly, sometimes nawe oyinza okuba nga okiraba tiweetaaga okukolamu necessary adjustments, so okuba nga mweyongerayo. Osooka otanga olaba osikowalinga amagoolo mangi, nakyogeddeko, osikowalinga amagoolo mangi muteeba obona bubeera buki, bubeera buwanguzi, naye ng'obuwanguzi obwo buva mu kubanga mukwano gwange oteekamu amaanyi mangi, kye tuyita working hard, kubanga ttiimu nga bwe mumanyi nti tetula butuuzi ttiimu nezeggulu nezeteeba zokka, wabeerawo okukola. Bayibuli nga bwe tulaze wano eno nti abawakana bakola ki? Agambye etya? Temumanyi nga abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye awawaako empeera omu, kitegeeza nti bonna bateekamu amaanyi, naye waliwo empeera, ebaako empeera omu. Wano bali bayogera ku budduka. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati wano ne ttiimu zonna ziteekamu amaanyi, naye esinze amaanyi ekola ki? Yewangula. So bw'oba nga oluuzinga mu nsi ey'omwoyo nga bakuba amagolo manya nti mukwano gwange olutalo mu nsi ey'omwoyo we losing, oli mu kuwangulwa. So ekyo olina okuba nga okola kuddayo ku drawing board olabe ki kye wakoze, maybe ebintu ebimu bibeera byata kitiko character, Mukama Katonda nga akubikula kye wakoze nnaku eziwedde mabega, olunaku lw'eggulo nga weetaaga okuba nga omukwano gwange okola collections mu bulamu bwo, kubanga kigenda okuba nga kikweta okuba nga oluzinga, okuba nga owangula ettalo z'owangula, kubanga okuwangula game yonna olina okubeera very focused, olina okubeera ng'oli determined, olina okuba nga olina courage, ate nga okola nnyo, kubanga this is a competition. Most of the times ekyoto kino ekyomupiira kitambulirako kye tuyita okukolera ewamu, unity. Ng'olaba kuba omupiira ttiimu bakupasinga, tobeera wekka n'owangula, tosobola. Balina okukuweereza akapiira, bakuweereza akapiira mugabane akapiira, then mukole ki? Muteebe eggoolo, kubanga mubeera ttiimu. So kiri related most of the times on teamwork. Olina okukebera n'olaba nga bwe bagambye nti sometimes kiba kya buweereza, ng'olaba oli ne banno baweereza nabo musamba akapiira ndi losing, kamba baba balaga nti mwita kuddamu coordinating nga buto. Bw'obanga toli muntu related ku ekyo, sometimes mukama asookesa ekyoto kino ng'ekya ttiimu ng'akulaga nti mukwano gwange goolu gy'ogezaako kuba ng'onoonya, waliwo weetaagamu coordination, weetaagamu divine helpers, weetaagamu abantu balina okuba nga kye tuyita connections. Weetaaga connection mukwano gwa okusobola okusucceedinga ettiimu ey'omupiira gy'olaba network eyo, weetaagamu ka network ako. Wali abantu abamu nga your life is so isolated, you don't welcome anyone. Bible tugamba tetukola ki? Tetulekangayo kwaniriza bagenyi, nti mwabo mwagiramu bamalayika. Kakati gwe mukwano gwange abantu bonna mukama baleeta mu bulamu bwo toyagala kumanya, ogamba nze ne Mukama Katonda ffe, nze ndi ne Katonda wange. Abantu babi, abantu ababi omukama baleetamu ne bamalayika. So you have to be a very welcoming person. Owange oli pia subscribing ku eno channel, kona kade selecting all. Bona kikola ekyo buli video yonna gyenabateekanga ojja kuba nga ofuna notification. Njogedde ku kya ttiimu ennafu, osobola otanga gwe ocoachinga ttiimu ebeerako coach, ng'olaba gwe ocoachinga gw'olakira gwe kola kino, gwe kola kino, naye nga olaba by'ocoachinga bikola. Mukama bakulaga waliwo abantu balina okuba nga omentalinga, kye tuyita mentorship. Oluusi mu buweereza ng'akuyita okubeera mu buweereza, obanga Mukama Katonda ayogera ku buweereza bwennyini bw'okola, oba Mukama galaga nti waliwo abantu bagenda okuba nga bayita mu bulamu bwo okuba nga obafuuka kye bali. Kuba coach ya mentalinga ttiimu, coach yasalawo foomu gye balina okusamba, plan yagireeta. So ate bw'olaba nga bakucoachinga, Mukama Katonda balaga nti waliwo abantu weetaaga mentorship. Yes, olina kyokaalinga naye weetaaga mentorship. Kati nga bw'olaba Joshua ya mentalingibwa Moses, Joshua ya mentalingibwa ani? Musa. Mujjukira ne nabbi ani ono yasooka bamuyitaani eri kabona gwe yanikyalinga Samwiri yamentalingibwa eri kabona, era yamuyigiriza n'okuba nga ategeera eddoboozi lya Katonda. Mukama yamuyita emirundi 3 nga tawulira, tabitegeera, namentalinga namuyigiriza okulya eddoboozi lya Katonda n'okurespondinga. So bw'ola otangula bakucoachinga oba ng'ocoachinga, ndowooza ekyo okitegedde. Mu mupiira wabeerawo amateeka g'olina okuba ng'ogondera.
twalabye wano eno olunyo lwa bimita lwatugambye nti era buli muntu awakana yegendereza mu byonna. Sobola okulota ng'olaba nti lefali akugobye ku kisaawe olw'empisa zembi, oluusi okubya omuntu endobo, oluusi omukozi otya togondedde mateeka g'akapiira kubanga mulimu amateeka gaamu nga togagondedde. Mukama bakulaga nti weetaaga okuba nga okola reforms mu bulamu bwo. Waliwo ebintu by'oyinza okuba nga oyigino walinga nga bigenda ku costinga okuba nga oluuzinga golozizo mu bulamu, oluuzinga papasiyo bigenda kukwetera okuba nga oluuzinga enguleyo tolina okuba nga okola ki oyambala. So batugambye nti omuntu agenda okuba nga wangula engule yeetaaga okuba nga yeegendereza mu byonna. Tegeeza bakugoba ku kisaawe bakwadde red card ne bakugoba nga ebituufu ebadde fair, obadde weeyisiza ku kisaawe, tegeeza mukwano gwange toli muntu mwegendereza mu bulokozi muno, weetaaga kuba nga weegendereza nnyo. Ekirala so kuba nga red card teri fair go ge mazima, ng'olaba leefa ali asaliriza, manyi baleefa abasaliriza mu kisaawe ne bagoba ku kisaawe naye nga mubutuufu tolina kyokoze, nga mutuufu tewali kyokoze, naye leefu sebona ku red card nagoba ku kisaawe. Kyo tukitegeeza kimukwano wa Mukama Katonda bakulaga nti omubi ayintendiza okulaba nga akola ki akuteeka wansi, agenda kutandinga down. Yesu yagamba abayigirizwa be nalaba standing akanga akamyaso naye nabakakasa nabagamba temuti abadde amanyi okusinga ye. Akati manya nti omubi alina plan okubanga akujja mu kifo Mukama Katonda mwakutadde akuteeke wansi. So olaba unfairness mu muzannyo gwonna manya nti sitaani yagirese, sitaani yemuyaaye, sitaani yajja okubokuta n'okuzikiriza. You have to stand up and pray. Mukama yeebazibwe nnyo. Osooka otangula abakuba endobo, manyi mu mpiira mubeeramu endobo. Batugambye nti omuntu yenna awakana asaanye okwegendereza mu byonna. Ng'olaba abakuba endobo manya nti mukwano gwange those are hindering spirits. Goolo zonna z'olina okuba nga otuukako mu bulamu waliwo emyoyo egikulinza okuba nga gikuba endobo. Endobo eba egenderedde mu kukusannyalaza. Omuntu gwe bakuba endobo abeera w'amaanyi. Omunafu tebamukuba ndobo cause by mistake. Endobo bagikuba w'amaanyi kubanga oyo ebeera target, oyo agenda okuba nga awangula engule, yagenda owanguza ttiimu. Kati olanga bakuba endobo mu kisaawe manya mukwano gwange waliwo amaanyi agalwana, amaga waliwo olutalo olugolokose, yimirira olwane. Nabagambye nti ekyoto kino kitambulirako nnyo spiritual warfare, olutalo olw'omwoyo. Naye ekyoto kino ekyamupiira olina kigendamu n'amagezi kubanga oluusi kinvolvingamu ttiimu namba. So omupiira bamanaginza okustopinga endobo esobodde okustopinga ekusanyalaza. Mukwano gwange Mukama akulaga nti nno oli munafu mu nsi eyo weetaaga okuyingira mu kusaana okusibwa, yambala amaanyi osobola okuba nga owangula. Nosobola otanga oli mu kisaawe osamba n'oggwamu amaanyi n'owulanga asanyaladde, oluusi okugeza kuba omupiira tekuva mu kifo, oba osamba omupiira tegugenda wala. Mukama bakulaga nti onafuye mu nsi ey'omwoyo, ogeza okusamba omupiira tegugenda wala. Oluusi n'osanyala mu kisaawe nga tuufu toyinadde n'obutwanyi. Mu mbeera efaananako bwe tulina okwekebera, oyinza okuba nga waliwo ekibi ekitannaba kwenyinyizibwa mu bulamu bwo, oba mutuufu ng'onafuyidde ddala ogenda kugwa, ng'onafuyidde ddala mu bulokole. Osobola okuleta ekyoto nga kino ng'oli mu kisaawe naye nga mutuufu n'otwanyi otusamba akapiira mu butuufu totulina. Bangi kino bakifuna nnyo, ogeza kusamba omupiira naye nga tegukola ki, teguva mu kifo. Manya mukwano gwange amaanyi waliwo byolina okuba nga owangula naye amaanyi toyina. Wetaaga nga oddayo onoonye Mukama kwambaza amaanyi kubanga amaanyi gaffe gava mu ye. Mukama yeebazibwe. Abatannaba kusubscribinga mbajjukiza bannaye subscribinga oba kabono bannaye mu bulayikinge channel eno giragirira abantu, sharinga ate beera nga weekuumirako nnyo so that osobola nga otegeera. Twetaaga kusooka kuloota ate n'ojja eno ng'odduka, nedda weekuumire kuno obeere ng'otegeera so that bw'oloota ekintu kyonna osotegeera Mukama Katonda kyayogera, oleme okuba nga omisinga opportunity n'okuyambako abantu abalala balimu okuba nga bamisinga opportunities zaabwe. So bw'olotangula weddemu amaanyi ku kisaawe, ekiro kiri very crucial, kiza kutambulyako okufa, omwoyo gw'okufa. Okay? Mujjukira bwe nakola video ekwatagana ku ssimu ne mbagamba bw'olotanga essimu yeweddeko ddala omuliro 0%, ng'olaba egenda kuzikira, nakyo kisobola okutambulyako omwoyo waki, omwoyo wa kufa, weewaawo nakyo kitambulyako kubanga weddemu amaanyi mu nsi eyo. Mwoyo abatannalaba video eyo ey'essimu osobola ginoonyaako kweri n'ogiraba. Buli kintu kyonna ky'oloota jangu wano ku YouTube channel yaffe, oba genda mu YouTube channel yo oteekemu okuloota kyonna ky'oloose by Brother Steven, ojja kuba nga ofuna amakulu gaakyo. Osooka otangula osamba n'abantu abafa nga mu kirooto balamu naye nga mu butuufu okimanyi baafa, dead people, nga bali mu kusamba si nsonga oba owangula oba towangula. Mukwano gwange those ancestral powers naddala nga bafamire yo oluusi n'akasawo nga kali eri wammwe
manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti nno waliwo emyoyo emibi ekiri mu kubanga giplaying obulamu bwo, waliwo emyoyo emibi egiri mu kutta emikisa gyo. Oluusi n'ebisajja byosamba nabyo omupiira oba abantu basamba tebitegereka biri awo mu kirooto, oluusi n'oba bikulibwa nti bano bafu oba bano gino mizimu. Manya mukwano gwange you're playing with the devil. Olina okwegendereza nnyo, olina okwegendereza nnyo. Oyinza okuba nga olina abantu ababi mu bulamu bwo mu mbeera efaananako bwetyo nga bagenda kwetya okubanga ofiirwa goolo zo. N'emiti eriyo ng'oggyeko sitaani okulwanisa by'okola, naye ate akozesa nnyo abantu okusingira ddala. Waliwo abantu abatta ebirooto nga tonnaba na kukitandikako. Waliwo abantu abakulaba ng'ogenda kubeera w'amaanyi ne batandika okuba nga bakusika bakuggyayo. So olina okubeera omuntu omwegendereza ennyo. Abantu bonna tulina okubaagala, tetulina gwe tulaga kintu kyonna kibi ne bwe mutegedde. Olutalo lwaffe si lwa mubiina musaayi, lubeera eri mu nsi ey'omwoyo. Now bwe njogera ku goals mu bulamu, sometimes ekyoto kino kiyinza n'okujja naye nga just lubuto lwa just lwa mwana naye nga Mukama akulaga olutalo luliwo. Obadde onoonya omwana abuze naye n'oloota ng'otebye goolo, kati ng'eyo goolo yetegeeza olubuto. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oluusi ng'olaba mucoordinatinga kyobadde osabira, nolaba nga mubadde musamba akapiira ne muteeba goolo n'oteeba goolo. Mukama agamba you need some people to stand with you okuba nga osobola okuba nga otuuka ku buwanguzi obwo. Njogedde ku kyokuba nga bakugobye mu kisaawe nga bakwadde red card in a fair way nga mutuufu omusango ogukoze ku kisaawe, oba in an fair way nga bakiitinga refali asaliriza. Notesobola okulota ekyoto nga bakuganye okusamba omupiira, nga bakuganye buganye usanze banno tebuli nawe ya refali nga omupiira gw'okukyalo wetwakusamba nga muli bato naye nga bakuganye okusamba omupiira. Mukwano gwange kiyinza okurepresentinga rejection n'ogw'okugaanibwa. Banna balala bali mu kunyumirwa, bali mu kwepeena, bali mu kukola ki naye nga gwe ne bakugaana. Wali abagenda kati okujja okumbuuza ate okubaka omupiira football n'okubaka byonna bisigala kye kimu. Mukwano gwange just okyusa bukyusa makulu sigala kye kimu. Okay, n'abadduka emisinde byonna bisigala kye kimu. Okyusa bukyusa n'otegeera amakulu, owangudde towangudde, wakuteze tebakuteze. Mukama yeebazibwe nnyo. Nawe osobola okulota nga kyolina okutegeera ku kisaawe kino ku nsonga ey'omupiira nga bwe nabagambye nti osobola okuba nga otunuulira exactly ki ekibaddewo mu kirooto ekyo n'otunuulira n'obulamu bwo. Otunuulira ekibaddewo mu kirooto n'otunuulira n'obulamu bwo. Era ojja kulanga amakulu ogategeera ddala bulungi nnyo ti kino Mukama kyakola kyategeeza. Yesinga maliriza osobola okulota nga olaba osamba omupiira nga gugenda wala. Ng'osambye omupiira ne gugenda wala. Mukama bakulaga nti mu nsi ey'omwoyo oyimiridde bulungi. Okay, osambye omupiira ne gugenda wala nga mutuufu olina amaanyi. Spiritual force eyo Mukama bakulaga nti spiritual force olina amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Ndi opposite okubeera ng'oli munafu mu kisaawe toyina maanyi. So ndowooza nti ekyoto kino muli ngeri yonna gyogenda okuba nga okirootamu oba gye wakirootamu okitegedde. Abalina ebibuuzo okusonga eno so biteeka mu komenti, nja biddira mu komenti ndowooza ebikwatagana ku mupiira. Bweba nga sibyogeddeko bye njogeddeko byo sijja biddamu, njaba bweka like. Mukama yeebazibwe nnyo. So ekyoto kino basically nga tukirapping up kitambulirako nnyo teamwork. Ekyo kikulu nnyo okutegeera mu kirooto ekyo ttiimu yebadde ekola etya. Kitambulirako nnyo kituyita divine helpers, weetaaga abantu okuba nga bakuyambako okufulfillinga goal eyo. Kitambulirako obuvumu nga weetaaga obuvumu kubanga goal omanyi goal ze mu bulamu. In fact ezisinga nga bitwalibwa nti weetaaga okuba nga buli muntu awakanira baddukanira ddala. Babbi egambye baddukanira ddala. That means ddala bateekamu amaanyi. Si buli kimu kyonna kigenda kusanga ku mukeeka. You need to be dedicated. You need to focus. Okuba goal weetaaga okuba nga ofocusinga mu bulamu bwo. Wandibanga ekirooto kyolota nga goal toteeba, wandibanga tolina focus. Obuukira kino obuukira kiri obuukira tolina kintu kyofocusingako. That's why you're losing. Ngolaba oluzinga utakuba nga strateginga bulungi obulamu bwo n'olaba. Determination, focus, okubeera ng'oli muntu ali so hard working. Tewali game gye bawangula nga oli mu bunafu. Abamu olota oli mu kusamba mupiira naye nga tomanyi na kusamba. Tomanyi, abalala bonna bamanyi nga gwe atamanyi. Kitegeeza mukwano gwange you're not working hard okuba ng'oyiga. Kitegeeza nti Mukama bakulaga weetaaga okuba nga you work hard, weetaaga okuba nga you're diligent ku kiri ky'oli mu kukola. Teekamu amaanyi okuba ng'okola ki? Okiyiga.
nga bagambye nti ekyoto kino nga natandise bagamba nti ekyoto kino kitambulirako essanyu oba ennaku, ekitiibwa oba disgrace, tiimu eruzinze okuwangula oba okuluzinga spiritual fair battles, kwambala engule oba ate atambadde engule kiba ki sigala ndowooza kiba kiswalo. Mukama yeebazibwe nnyo. Nsakankomaawo mubeere bulungi mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.